namulabako nga yeetonda nti munsonyiwe nasala ebigambo. Oyo Ssaabalamuzi basinza kumwesiga ku ground yonna. Baseggona Balukwago bamwesiga essaawa nti he has truly served justice and they are happy. The judiciary is now working. Mbadde nninza okoone ku bantu kuba bonna boomenya bakazanyiriza abaludde lwakuba balina sikeyakulo gye baateekawo nga bwakugambye Ssemufu. Seggona Erias Lukwago bakale bwaraka bonna bemmenya towuliramu muntu. Tinawuliramu muntu kubanga byonna ebibadde bikolebwa Katemba azannyibwa babadde bantu be bamu abo. Ng'oggyeko okutiisa kuno kw'ekifaananyi ekyajjawo naawe ali eyo kyolaba nti ayogedde ku gundi alina PhD biki. Abantu bano tebatugasizza kimala. Bakoze ekintu kimu kukuuma mwami Museveni. Ne bakuwa essuubi gwali eyo alima emmere yandyegugunze. Gwe mulimu gwa Lukwago, gwe mulimu gwa Sseggona. Abatono abo boomenye naye lisiti Omungereza aga nti is endless. Bangi nnyo. Kati badde njagala bootabulemu ku bantu naye ndaba bamuyizzi n'omulaba nti oyo ayagala Nnyendo Mukungu ayagala kalulu. Ojja na kumulaba akafune naye ng'ate amuleese y'oyo abaddewo ye dictatorship ezimbibwa. Kati ebintu nga bino byangu nnyo okulaba nti Owiny Dollo gw'ogamba nti twamuwa ensonga nnyingi ne tulaba n'omubaka kati akalulu ke tugenda okujjuza ak'omugenzi Sseggirinya nti yali tasaana kuwozesebwa nga mulwadde bw'atyo naye neetabaayo asituka. Bakanso bonna ab'omu paalamenti Basseggona baani ne babeerawo nga boogerako byogere kukola bya bufuzi. Kati basitukiddeyo mu kyabasibe. Bakulyowe mwoyo gwe agamba nti yiha abaana bange Bobi Wine agenda bamali abaana baffe Bobi Wine abamalira mu kkomera mwafunye remedi mufunye obuwonero era bakukakasa nti awo wiiki eno ate nga batuufu bagenda kuteebwa kubanga bano abasajja nga bwe boogera bonna bakolera state. Nga bwe boogera Medad Lubega Sseggona bonna pano gye twalayo y'abannamateeka abaafulumye batuwa interview Balubongo y'abaani bonna be twalabe interviews. Collectively bw'ogenda mu ambuleera kubanga ebintu bitambula bwe biti nti bode ejja kujja naye oyo agikulembera kyaba atembeeta kyekiba ekituufu era kyekiba kijja okutambula. Gw'oyinza okuyingira bbaasi nga tewategedde wa gy'eraga naye tekitegeeza nti egenda kukwata lutuyo etwalayo abano abangi. Kati buli gw'olabye awo ajja kusalirwawo abaakulembedde abaspearheadinze kuba abaspearheadinze ndabamu Council Medad Lubega Sseggona, Council Lukwago, Araka ne bamuyizi baani nti embeera eyo promotinga bakanso era bakanso abo be banaakwata obulungi empiki bonna nga bo balaba bajja kuyingira paalamenti. Balukwago nti ajja nga talina kyakukunnyonnyola mu kampeyini naye guno omusango kintu kinene nnyo ate era gukola nga teguggwa mangu nti olina oguseetinga abayimbulwa bayimbulwe naye nga wakyaliwo process ezigenda mu maaso. Pulezidenti akizannye bulungi nti abantu bano bazzeeyo gye baali kubanga akuzizza mu eringa sayiko nti kankuzzeeyo mu sayiko nti lyali ggi kaakati fuuka ekisaanyi ofuuke ekiwojjolo. Nti mu 2020 biseera bwe biti ng'ebula emyezi tuyingire akalulu nali nkwata abantu abo kati mbakuddiza mu kiseera kyekimu. Lindako otuzizza mu gundi eri eya lava pupa simanyi biki ebyo bye twasoma tuke mu adult mu 2020 bwe tuzingula olutambi February mu 2020 bwe lwali bweruti kwali kuyoola na kubuzaawo banyambadde bimyufu na nkoofiira 31 January 2025 nyingira akalulu General Court Martial kitaina buyinza bonna baakwatibwayo bateebwe emisango gyabwe gidde mu civil courts
oba seekyo koti maashi yonna gicrashing ereme kolaki kubeerawo bano abaana batebe wakwata mu 220 bakomewo ebintu binyume amazina g'enkima naye ng'akulaga nti akakiiko oba bannamateeka babadde boolaba nti beetaba mu bintu ebingi nti mu kisanja kyekimu bwe mba seerabidde kyekisanja mwennyini oba kyali tekinnaba Chief Justice we twamulabirako nga genze Mengo Mbuga okwetonda kisanja kyekimu kyetulimu yali talaba biri kati abirabye n'ayawukana totally ne President Museveni kubanga bulijjo tumulaba bwayanukula Kyagulanyi bwabeera ku Twitter kye tutalabangako previously bw'otunula mu balamuzi be tubadde nabo bassaabalamuzi babadde kurimu nti balina ebintu bingi bye bateetabaamu. Twazudde nti babadde babawozesa mu bukyamu bw'ompozesa mu bukyamu nze gw'osibye emyaka 4 kizayi just walk away ng'endeeka nti antadde nedda bakanso bano baali badde bababuulira process entuufu nti baakusiba mu bukyamu owoleza mu kooti nkyamu osobola okuwaaba gavumenti n'ekuliyirira bweti naye tebakinyegako ti tukutadde n'osanyuka omuntu akutadde leero enkyasobola okukuyoola. Yes. Tekitegeeza nti omuntu eyasimattuka akabenje nti ate Ebola bwajja tafa. Kuba tubadde tulaba it's now a state norm nti oba government is norm bayinza era tuyinza okuba tukyogera wano nga kyebateekateeka nti babate wano baddemu babakwate babateeke mu civil courts. Anti kati kyekyo nti okulyowa emyoyo gino kwe kuliwo gw'okuteebwa si kyekisinga obukulu wadde bw'obeera munda muli okuteebwa kwe kukulu naye onteeredde ku ground ziki ontadde nga bano be bagamba nti kkiriza emisango tukute kitegeeza kyekimu n'okugamba ewaka nti ani abbye ebinyeebwa mino nedda yogera tukusonyiwe tigwe yogera kkiriza byakkirizisanga bambi n'abatabbye ebinyeebwa kuba ate nga balesa akazingonya bakoze jaga ani yogera tukusonyiwe kati ddala wenjogera onsonyiwe ofunamu ki nze sitera kukola bintu bitakugattako nga nange tebingattako era abaana bato baba kyalenjinga principal yakikozesa nnyo alina bwasaddaaka gati bagawalya ssente za gavumenti z'abayiwa omusolo gwe yogera abantu bakusonyiwe kumba kwadda muguwa wetuge nti mpuuga mumusonyiye nti nedda yabanoonya kakati pulinsipa akikola bulungi nnyo nti owayo Naddi Mayinja abantu baabo bale Mayinja dde nedda ne bwe bakusonyiwa yakimanyi nti wuuyo mwammwe akuseetiize kati wekityo amateeka gano Katemba yennyini. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abatakufere twekwate ku nsonga zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omuzadde yenna ali eyo abadde yeebuuza wa gy'ogenda okutwala omwana wo asomesebwe, ayigirizibwe, abangulwe, ateekebweteekebwe, ssaako n'okuteekerateekera ebiseera bye eby'omu maaso eby'enjigiriza ku ssomero eriri ku musingi ogw'omutindo ate era ogwa waggulu. Ekyokuddamu kye nkuleetedde nkwanjulira aba Rahman Nasarian Primary School. Rahman Nasarian Primary School ssomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ab'eggwanga lyattu Uganda. Lisangibwa Nsangi e Katereke okkiririra ku police station ey'Ensangi. Essomero ojja kubeera ng'oliraba. Essomero lino lyawandiisibwa era ne likakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo. Abasomesa be abatendeke ababanguddwa ate era bateekeddwateekeddwa. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Tubaniriza once again ku mukutu gwa Uganda ey'enkya. Yano kabuna mawanga Uganda ey'enkya kabuna mawanga nze muzukulu wa Gamunga Moses Wamala ne muzukulu wa Gamunga Munange. Mutebisomo on the Moving Dictionary sekanyumiza amansa bwino owedda. Osobola omugoberera ku mikutu gyonna ku Facebook sekanyumiza amansa bwino ne Mutebi Moving Dictionary owedda ku Facebook page ne account n'emikutu emirala era amanya gegamu. So following articles zawandiika za art oba za creatives ez'ebyafaayo ezikwata ku nyaffe Buganda n'okujjukiza ku ebyo by'otaategeerwa by'otaamanya ebyaliwo. Feature stories. Yes, feature stories. Weetaaga okutegeera ku bayimbi, bannakatemba, bannabyamizannyo, bannabyabufuzi ne ensi yonna nga bw'etambula. So it's an archive page oba mikutu kusinga ddala egijje gy'ebyo ebikusomesa n'ebikuyigiriza. Musajja muwandiisi era gw'oyagala okuwandiikira article oba egenda mu mawulire oba egenda wa ey'enjawulo, ate era ne public speaking ateekerateekera ddala abantu okubateekateeka okwogera eri kuyanja y'abantu abangi. Zaabikolera ddala abamu benzize ndaba baateekateeka mu kalulu twalimu 2021 bangi abalina okukozesa mass media oba ku bali bugenda ku TV, radio stations, mpapula z'amawulire ebyababaka abamu bemanyiko bali 15 bemanya abali mu local government beyakoleranga strategies as far as communication is concerned. N'abo abaafunanga omukisa okwogera ku mikutu egitali gimu abasinga bali mu bifo ebyobukulembeze. So bw'oba weetaaga ethical, professional ate era gye tuyinza okuyita nti support winning oba enaakuwanguzisa obuwagizi oba enaakugulira obuwagizi ng'abantu bakuwuliriza
osobola okubeera ng'omwekwata omusajja akuwandiikire ebigambo by'onaayogera ebiteeketeeke ebigenda okubeera nga tebyewuunyisa bw'oyogereramu okusingira ddala mu abeeteekateeko okujja mu bifo ebyobukulembeze osobola omupangisa omuhiringa services ze okubeera nga ate era otambula n'omulembe era n'omutindo n'obukugu obw'ekitalo nammwe abalina organizations oba amasomero oba amatendekero aga waggulu asobolera ddala okujja okuteekateeka abayizi saako n'abantu abatali bamu engeri gye mulina okubeera nga mwogeramu speeches okweteekateeka how to address thousands or hundreds of people speech writing n'ebirala byonna abaana bano ndowooza kirungi obba equipping ne skills bwezityo omulimu ogwa kukolera ddala butereevu nnyo naawe ayagala okuwandiika autobiography oba ekitabo ekikwata ku byafaayo ekikukwatako bw'oyagala kuwandiika fiction oba real life story byonna asobola okubeera nga bikola butereevu nnyo okuwandiikako n'ebintu ebitali bimuso omuwandiisi kikyeweetaaga mutuukirire enamba z'essimu zennyini ezakuwa z'oba oyitako okubeera nga omutuukirira. Weebale nnyo wenna gy'osinzira okutulaba kwebaza okuba ng'ogoberera n'okubeera ng'osaasaanya ababaka. Okunfuna noti 745 93 58 namba ez'enjawulo eziri naye olw'okwanguya 0745939058 0745939058 ojja kuba onfuna ku byonna. Kale nyongera n'okubeera nga mbajjukiza nti gwena ayagala okubeera nga mu maaso wetulaga kaseera akakalulu Uganda ey'enkya etuuka ku bantu nkuyanja y'abantu bayitirivu nnyo. Yes, interview space weeziri so okujja ne tubeera nga twogerezaganya ate era na byonna okutuusa obubaka bwo eri abantu bonna tukikolera ddala mu kaseera kano so okubeera nga otutuukirira tulabe engeri esobola okutuusa obubaka bwo eri abantu enkuyanja y'abantu message okutuuka. Nyongera bajjukiza bannaffe aba Brand Property Services Uganda Limited beegulidde erinnya okubeera nga bagonjoola ebizibu ebyekuusa ku bya real estate. Real estate industry nga mu ggwanga Uganda egenda esajja kula era ekula. It's one of the high growing oba fastest growing industries gwe yeetaaga okukola investment weetaagira ddala abakugu ate era abamanyi abanaakuwabula before you make any move. So Brand Property Services Uganda Limited, it is a fully registered real estate company wano nebweru w'eggwanga ate era ng'erina link mu East Africa, Africa ne continents ezimu okutwaliza wamu okusinga ddala mu Europe. Bakola general construction era basobola okuzimbira ennyumba yo ne obeera oli Bulaaya osobola okugulawo akawunti nayo ate era ennyumba bagizimbawo olaba they install CCTV cameras buli kimu ng'okyerabirako ate era naawe ayagala okuprocessingira ku kyapa ekyapa kyakulema kirina kikyagaanye kyalinamu ebizibu osobola okubeera ng'obatuukirira weetaaga mupunta ayagala kupuntira ttaka lyo valuwa n'ebirala byonna ebigwa mu kkowa eryo naawe ayeetaaga affordable plots of land abali mu kyondo ky'obuwalabu Europe abali ku kyeyo trust them cause emyaka tuyingira kati 3 kitundu nga tukolagana nabo omukulu Ivan he is very trustworthy honest ate era ekisinga obukulu ali very professional and humble naye mu business side he is fully registered ate era abadde recognized mu East Africa olw'ensonga nti omwaka ogwedde bwe yali Tanzania eyo mu kibuga yali Dar es Salaam Sarusha naye bali mu Dar es Salaam y'omu ku ba real estate developers abayitibwa oba abanokolwayo oba abalondebwayo mu
mu East Africa era n'aweebwa engule ey'okubeera nga is one of the outstanding real estate developers in East Africa. Era conference eyo yakulungula ennaku ezisoba mu 3. He was one of the keynote speakers. Era ne kiraga nti omusajja asajja kudde out of the so many real estate developers betulina mu ggwanga Uganda, ate mwanattu y'omu ku abo abasajja kudde. Ekiraga credibility, professionalism, saako n'enkwatagana y'abantu abalala n'obumanyifu obw'emirimu gye okuva mu ggwanga Uganda n'okusukka. So okubeera ng'omukubira ku nnamba ezo zennyini mukwatagane muliziganye ku kintu kyonna kye weetaaga Airbnb oba air bed and breakfast, weetaaga apartment ya kubeerako for a short while, weetaaga kupangisako apartment, weetaaga nnyumba za kugula, weetaaga ttaka lya kulundirako lya kulima, menye kindeke ki ojja kubeera nga okwatagana nabo. Ate era n'okutandikira mwezi ddala ogwa January yasawukuludde estates empya kuviira ddala ku $1,000,000 paka nsawo yo gye yeesobolera, ezimu za ndagane endala za byapa. So all plots are readily available for you okubeera nga naawe obaako kyofuna okwawukanako kwabo abakyapangisa abatannaba kusajjakula. Kale ye munafu wa Brand Property Services Uganda Limited. Kale oyo olwaleero njagala tuli mu political VAR oba political video assistant referee. Tugenda kubeera nga tweyambisa amaloboozi, ebifaananyi okunnyonnyoka bannabyabufuzi n'abantu abalala ebintu bye bakola, obikuba mu ttooki n'obyanalizing okugenda ebuziba. Tulaba ani ali offside, tulaba ani akubye goal entuufu, tulaba ani akubye goal ey'omukono, tulaba ani azannyira mu gallery nga asirwaza oba azannyira ku bwongo bwammwe. It's more of an expose oba show egenda okwe-exposinga kubazibula amaaso nti oyo kyayogedde nno kino kyategeeza ono alimba. Muyinza okubeera nga mwabirabye naye nga temwabyekeenenyeza, nga okusengeja tekwabadde critical analysis oba examination scrutiny kyetuleeta mu sheeno ne tukubira tooki okugenda ebuza ne tuzingulula olutambi n'okuyirungula amayinja gonna okulaba nga buli kimu okigoberera butereevu. Kale omulamwa tugenda kuleeta gye bayita in courts landmark ruling eya kooti ensukkulumu eyakirangiridde lunye nti kooti ey'amagye nti terina lukusa maanyi ate era nakwetengerera okuwozesa bannansi aba bulijjo okuleka okukwasisa empisa ab'amagye. Bannamateeka bangi baasagambizza ne basanyuka omuli Medali Lubega Sseggona n'abalala. Omusango guno gwawaabibwa Mike Kabaziguruka, yali mubaka wa Parliament e Nakawa. Oluvannyuma lw'okulondebwa yakwatibwa mu kaluka 2016 n'asibibwa n'aggalirwa ng'aggulwako emisango egigambibwa okulya mu nsi olukwe nti yali agala kuggyako government treason n'okutta president ogwanga yalina mundu yalina ebyokulwanyisa okuseketerera government. Yes. Bwe bati bagenze mu High Court, Constitutional Court, Court of Appeal byonna bayiseeyo. Attorney General n'ajulira era Supreme Court n'ekirangirira. It was Attorney General versus Mike Kabaziguruka. So twaga tutunire aftermath ya judgment eyo ng'ewedde. Ebibadde byonna bitegeeza ki bye tugenda okulaba era byoleka ki tulina okubissaako amaaso bati tugwanidde ebyayogeddwa n'ebyaddiridde. Kale tubaaniriza nnyo welcome aboard. Katugende ku ka TV kaffe kano ka screen. Ffenna tweyambisa VAR eyo mipiira gikyuse nnyo, tekyali kuba golo ya offside nekigenda ate ya mukono. Golaba ku screen yo ye Medadi Lubega Sseggona. Naye katugende chronologically nga tugoberedde butereevu nnyo. Tutandike ne ruling. In the event, I will make the following declarations. 1. The Summary Trial Authority, SDA, and the Unit Disciplinary Committee, UDC, are respectfully, lawfully established under Sections 191 and 192, now 189 and 190,
and Section 195, now 193, of the UPDF Act as military tribunals. 2. The provision of Section 197, now 195, of the UPDF Act establishing the General Court Martial as a competent court is constitutional. 3. The General Court Martial created under Section 197, now 195 of the UPDF Act is a subordinate court of law but with specialized jurisdiction. 4. The provisions of Section 179, 1 and 2, now 177, 1 and 2 of the UPDF Act, read together with Section 197, 2, now 195, 2, which grant the subordinate military court's jurisdiction over capital offenses, contravene Article 129, 1D and Article 126, 1 of the Constitution, hence they are unconstitutional. 5. The provisions of Section 191, 3, which is now Section 189, 3A, and Section 195, 3 and 4, now 193, 3 and 4, read together with Section 179, now 177 of the UPDF Act, which grants this STA and the UDC the exercise of judicial power of detention and imprisonment of any person tried by them, contravene Articles 23, 126, 1 and 129, 1D of the Constitution. Hence, they are unconstitutional. 6. The provisions of the UPDF Act constituting and providing for the trial procedure of the General Court Martial, the Division Court Martial, and the Court Martial Appeal Court do not contain any or sufficient constitutional guarantees and safeguards for them to exercise their judicial functions with independence and impartiality, which is a prerequisite for fair hearing provided for under Articles 21, 28.1, 44C, and 128.1 of the Constitution. The provisions of Section 1191G, now 1171G of the UPDF Act, under which the respondent, a civilian, was charged and arraigned in the General Court Martial, contravenes Article 28.1, 44C, and 21 of the Constitution. Hence, it is unconstitutional. The provision of Section 1191G, now 1171G, is unconstitutional to the extent that it permits trial in the courts martial of civilians who have allegedly aided and abetted the commission of a crime, of a service offense rather, or ordinary criminal offense in which a person subject to military law is a principal offender. 9. Sections 2, 179, 119, 1H and G, now respectively Sections 1, 177, 117, 1H and G of the UPDF Act are unconstitutional since they confer blanket jurisdiction on courts martial to try civilians. The jurisdiction conferred by Section 2, 179 and 191 1H, now Sections 177, 117, 1H of the UPDF Act on the General Court Martial to try persons subject to military law for civil and non-disciplinary offenses committed in Uganda is unconstitutional, as they contravene Articles 209 and 210 of the Constitution. I would accordingly propose the following orders. The declaration of the Constitutional Court that Section 1191G, now 1171G of the UPDF Act, which provides that any person not otherwise subject to military law who aids or abets a person subject to military law in the commission of a service offense is constitutional, is hereby set aside. All charges or ongoing criminal trials or pending trials before the courts martial involving civilians must immediately cease
and be transferred. Order. I'm going to chase you out. This is not cloud nine. Ekifaananyi kino want to goberera ebifaananyi this image Mutebi. I want to ekifaananyi is hereby set aside. All charges or ongoing criminal trials or pending trials before the courts martial involving civilians must immediately cease and be transferred. Order. I'm going to chase you out. Ekifaananyi kino essanyu This is not cloud nine where you can kale njagala tugende ku bigambo bino nga tugenda otandika show analysis yaayo. Tumaze okussa kasemufu ka Bwana Yoweri kutaka manyika abadde akakozesa nga kangabaana n'olwekyo kati kangabaana agudde kyabugazi. Twebaza Katonda, abalamuzi tubeebaza, ne kkooti y'amagye ekole eby'amagye, bakole basinga okutegeera by'amaanyi, bakole eby'amaanyi. Bino eby'obwongo babirekere abo Katonda bayazise obwongo obwo. Oyinza okuba olina obwongo obusiiga ekifaananyi kya ati. Ekisa kya Katonda kibaddewo sofa katuyigiriza nti Ebeneza n'okutuusa kaakano Mukama atubedde. Olutalo lwe twatandika 2005 nga tuwolereza Uganda Law Society nga baggalidde Dr. Kizza Besigye baba mujjeno bamutwala mu court martial bamuleta mu civil courts ne tugenda kubeebugerere n'ebifaanana bwe bityo. Lubadde lutalo luwanvu. Lord Mayor abamuggalirayo nti no bamujje mu lwokano lw'okwesimba ku bwa Lord Mayor n'okutuuka ku Honorable Michael Kabaziguruka. Ate wano nga buli omu ku ffe abadde candidate tubadde tulwana n'abaana baffe abannuupu be baatwala eyo. Nkubiriza bannayuganda ebbanga lyonna muteekenga abantu abatuufu mu bifo ebituufu. Ate kkooti eno oba amateeka gaffe gano galinga mwenge. Oyingira oli mulokole ofuluma otagala. We become prisoners of our knowledge. We become prisoners of the law. Kubanga bwe ntunuulidde nga buli mulamuzi asoma wano ebimu nga nange sikkiriza naye ne ngamba ekisa kya Katonda kibaddewo. Singa tutambulira wano tetugamba nti promoting a lawlessness, titwagala abantu obumenyi bw'amateeka mu ggwanga, wabula tugamba nti tumenya amateeka nga ogamba okukwasa amateeka. Tugende ku lukwago. Era basuubira okudda okuwozesa Dr. Besigye ku Monday n'Obedi Lutale era ku Monday kooti teekenda kutuula, teteekeddwa kutuula, teriyo. So kuba kati balangiridde nti kooti terina buyinza. In fact kino bw'okitaputa kiraga nti kooti eno bagisattuludde kubanga etteeka lya UPDF erigiteekawo bagambye limenya amateeka obuwaayiro bwonna, kisigadde kiwowongole. Era ne bagamba muddeeyo bwe mba mukyajagala kooti mutereeze etteeka, mukole etteeka eddala erya UPDF eriteekawo ekkooti endala. Kati eno eya Freeman Mugabe gye bagambye eriko abatamanyi mateeka abatagasoma, tekuli n'omu asobola gataputa. Bagigambye temuddamu kutuula, temuddamu kukola kintu kyonna. So ku Monday Bwana Freeman Mugabe agenda akola ebirala. Buli omu oli osobola okukolerawo struggle. Bannamateeka bagenda mu courts, ababaka ba parliament ne bakolera eyo, n'awalala awamu ne bagenda ku street n'ebirala. Kale njagala tugende butereevu mu gundi ey'olwaleero. Era basuubira okudda ababaka ba parliament ne bakolera eyo, n'awalala awamu ne bagenda ku street n'ebirala. Eyo struggle basewo ne banyabo. Era olunaku olwaleero twagala kwebaza bannamateeka abadde bagoberera ensonga eno. Kooti ensukkulumu yakyogedde bulungi nnyo nti eyo si kooti, era abantu baffe ababulijjo tebalina kukozesebwa mu kooti eyo. Kale njagala tutandikire bano bannamateeka bali mu kusagambiza basanyuka.
is there a need to celebrate abantu bano bye basanyuka biri mu ensa? Ekisinga obukulu mu nsonga zino zonna nga bwe ntera okugamba nti kikulu nnyo okumanya gy'ovudde, okumanya wa gy'ogenda, kikuyamba n'okumanya w'oli ewatuufu. Nti amateeka gano kyemu ku amu oba lyerimu ku ssiga erifuga eggwanga, era nga waggulu waago eri ku mutwe watuulayo eyitibwa executive, wadde omulala ajja kugamba nti judiciary yeefuga, naye muno mu gavumenti zaffe zino executive ebeera n'obuyinza bunene. Kati mu nsonga z'okukola politics oba okukyamula ebyobufuzi bino bibeere engaged oba n'omuntu w'ebbali asobole okubyetabamu ng'alimu endasi, olina okubeera omuzannyi omulungi. Nja kuzzaayo katono mu mawanga agamu ku gaazimba enfuga zino enfuga kwe tutambulira. Kutwaleko mu ggwanga lya America nti mu mwaka gwa 1963 oba 1863 obuddu bwalangirirwa nti buweddewo era buli omu yalina okudda gy'ava. Naye omuzungu bwe yali agaba ettaka ate yali wabeeru nti yagaba mu west ne midwest, n'aba nga teyalowooza ku baddugavu bajjajjaffe abaatwalibwa ku njegere okukola obuddu bwe baamalamu emyaka 240 nga balima sukaali n'amajaani, nga balima ebikajjo mu masamba g'abazungu abo, ne bakola obugagga bunene nnyo eri ensi. Ekyo kitegeeza nti teyajjawo obuddu, wabula yaleka omuddugavu ono gw'atawadde nawa waakubeera eyajja mu nsi nga tagenderedde kuba yajjirwa ku njegere, ye n'atamuwa na ttaka. Kati tukomyewo wano, nkisiize kifaananyi kigazi naye tukomyewo wano ewaffe e Uganda. President Museveni yakwata obuyinza emyaka tuyingira 4 egiyise. Azze asetinga ebintu bingi ebimulemeza mu buyinza, mwe muli n'okuba nti yajja asaba ebisanja. Kati bwe yalaba nga ate okusaba ebisanja tekukyatunda mbasabye nnyo, n'ayiiya kubijjawo. Bwe yabijjaawo teri yayomba, kuba yabijjaawo mu nzijjawo nnuŋŋamo nti bwe yali akugirawo term limits oba ekkomo ku bisanja, abantu okukoma okwesiba essanja, kuba biseera biri yali bizinensi mwesiba essanja, president yeri mu campaigningira. Lyaggwaawo, naye lyaggwaawo ng'aleeta ekyoja mimiro mpankuwe. Yes. Nti bw'ompa ekisanja bw'okijjawo nange nkuwadde lead of opposition. Nkuwadde gavumenti eyiyo. Kiringa oli bw'anaaba ng'afumba omuwumbo gw'emmere ku mikolo, naye nammwe n'abakolerawo akatamu akammwe nti mulye ng'omwo, nange temulingiriza muwumbo guno. Okukaayana kubeere kutono. Kati ekyo kyali kyoja mimiro oba kiyite compromise. Ye office eya lead of opposition gy'olaba. Ekigifudde talina makulu. Tebajja kulaga loolo za legislator nti yakola oversight abagana amateeka. Ne lead of opposition office erina budget naye nga teri practical. Nti bw'ona atunuulira ogenda giholding oti accountable ng'ekulaga nti era gyakuga nti ati tolaba struggle. Kati ye President Museveni bw'ate bw'azannya ebintu bye. Kati amateeka gano gye tutunuulira kkooti eno nga tetunnagitunulamu nga muntu bw'ayingira ennyingire. Njagadde nsooke nkusiigire ekifaananyi ky'omweru eyatuguza kye tuliko bwe yeeyisanga ne leero bwe yeeyisa. Nti wano enjawulo ntono nti ffe twafuna abeeru abali mu nsusu enzirugavu naye nga tukyali ku beeru ba Museveni, nti amanya nti omuntu ono byenzize mugamba bingi naye bifeedinze bigenze biggwako. Kati mu kumuteekateeka omuyingiza ekintu kiri kyayagala yeetabemu, kisike ne international community erabe nti ddala omusajja ono agonze, ali remorseful, bye yakola ebibi biibyo akuchallenginze ng'abijjawo, alina okubyeya atakula omutwe n'amanya nti kambazze mu mateeka
So bino bino byakola President Museveni anonyi legitimizinga wawa tutwalire eri mu maaso. Politics. Owakasenda abaguzi nti baleke beetabemu lwaki bibakyaya. Teekawo embeera yekulaga nti kati omusajja nakkakkanye osanga kubanga omuntu akkiriza nti yajjeewo ebyamateeka kitegeeza tusobola n'omusindiikiriza n'akukyusa reforms, electoral reforms. Nga bwe tumuwangula agenda. Atuwe essuubi waneeno. Eryo essuubi lyakusetingira. Ng'ayise mu judiciary. Kwe kuyita bannamateeka nti mu bannamateeka abangi era mulimu nnyo abo abeetaaga kamera. Yensonga lwaki nti bannamateeka abateetaaga kamera nga bw'amateeka omulaba teyeetaaga nnyo kalulu tomulabawo. Nti bw'obutunuulira Medezi Begaseggona Council akali amaggwa omulaba nti mu Busiro East y'eyuuga bakuyenyenyenya bakugamba emyaka gy'omaze kiki nti anteesa njogera bulungi mbaza amateeka ti okoze otya nti agenda ku Hansard so nga omulonzi tamanyi Hansard. Yes. Omulonzi amanyi bintu biri practical. Hansard kyekitabo ekiwandiikibwamu eby'omu paalamenti n'okwoteeseza omulonzi tabirondoola nti odda pepa Seggona mulungi nnyo bw'alaba odda pepa ateesa matter of national importance ne matters endala. Naye omulonzi talaba how effective Seggona kyali mu constituency ye. Nti kakati mu challenging nti Seggona noono gw'olaba amanyi obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa paalamenti. Omubaka wa paalamenti takola mirimu, omubaka wa paalamenti tomuwa kubaaziika. Amanyi position ye. Nti state ne bwejja of emergency yeta papa amanyi wa wayina okukolera. Kale kakati musetingire eyo kategore mwagwa muterewo amateeka otekewo ne publicity kubanga kooti yo bagiwa amaanyi ne media yennyini yagikavalinga nnyo waliwo ensonga eŋŋenderere kuba omusango ogwo gwafuna mileage popularity nga ensi yonna egutunulidde gubadde nnyo mu public space mu media. Nti gulina faces abantu bonna bano bakanso baffe bafeedinze balukwago nti ajjanga talina kyakukunnyonnyola mu campaign naye guno omusango kintu kinene nnyo ate era gukola nga teguggwa mangu nti olina oguseetinga abayimbulwa bayimbulwe naye nga wakyaliwo process ezigenda mu maaso. Pulezidenti akizannye bulungi nti abantu bano bazzeeyo gye baali kubanga akuzizza mu eringa sayiko. Nti kankuzzeeyo mu sayiko nti lyali ggi kaakati fuuka ekisaanyi ofuuka ekiwojjolo. Nti mu 2020 biseera bwe biti ng'ebula emyezi tuyingire akalulu nali nkwata abantu abo kati mbakuddiza mu kiseera kyekimu. Lindako otuzizza mu gundi eri eya lava pupa simanyi biki ebyo bye twasoma tuke mu adult mu 2020 bwe tuzingulula olutambi February mu 2020 bwe lwali bweruti kwali kuyoola na kubuzaawo banyambadde bimyufu na nkoofiira 31 January 2025 nyingira akalulu General Court Martial kitaina buyinza bonna bakwatibwayo bateebwe emisango gyabwe gidde mu civil courts oba seekyo court martial yonna gicrashing eremekolaki kubeerawo bano abaana batebe wakwata mu 2020 bakomewo ebintu binyume amazina g'enkima naye ng'akulaga nti akakiiko oba bannamateeka babadde boolaba nti beetaba mu bintu ebingi nti mu kisanja kyekimu bwe mba seerabidde kyekisanja mwennyini oba kyali tekinnaba Chief Justice we twamulabirako nga genze Mengo Mbuga okwetonda kisanja kyekimu kyetulimu yali talaba biri kati abirabye n'ayawukana totally ne President Museveni kubanga bulijjo tumulaba bwayanukula Kyagulanyi bwabeera ku Twitter kyetutalabangako previously bw'otunula mu balamuzi be tubadde nabo bassaabalamuzi babadde kurimu nti balina ebintu bingi bye bateetabaamu. Toyinza kulaba incompetence eyo n'ogiraba mu Benjamin Odochi
Stephen Kavuma bonna abo ne bogenda eno mu bayambi ne bogenda mpaka mu Bogola tewalaba ku mbeera eyo. Naye kati ogirabye nti omuntu y'omu azannya ebintu bye mu ngeri ya katemba kati ate ali very serious alokose. Kuba mu conference ey'omulundi 23 I think ey'abalamuzi bakulaga nti bwe babadde bakuŋŋaanya abalamuzi bonna nga ne Chief Justice waali yagambye nti abalamuzi temwetiiririra, tulina okubeera ku sayidi y'abantu, tulina okukola tulina okuweereza abantu nga tetwetiiridde. Ya mulundi 26 the 26th annual Judges Conference Owiny Dorobi yayogedde ng'akulaga ali pro people, balina serving a justice to the people, balina okuwuliriza abantu kye bagamba, tebalina kugoberera. Ekyabadde ekikulu tebalina kugoberera nsala nga beesigama ku muntu yenna, tebalina kwetiiririra. Esiga eddamuzi eryo lyesiga eryasembayo okufa lyalwawo nga likola ebintu byalo mu bulambulukufu. Naye Chief Justice Owiny Dollo agenza okujja nga lifiira ddala liseebengerera nti kyova olaba esiga eddamuzi olaba ne CDF ne bakugamba nti yayogedde bwati ne bwati, naye ng'essiga eddamuzi terina kye lirimanyiiko, terifaayo. So nga ate bajja kuga nti aje emikutu esiga eddamuzi teririyingiramu, naye ng'ate biri crucial nnyo mu ggwanga. Naye kati essaawa zino waaviirayo n'akulaga nti akyusa ebitundu 10 ku 10. Nze omuntu akyuka ebitundu 10 ku 10 ndwawo kumwesiga lwa nsonga omuntu abadde yakukyawa ennyo bw'olaba nti omukyala badde mugugulana otuuse n'amazzi yagataddeyo mu kinaabiro akatunda kakamule biki byonna otandika okufuna ebibuuzo yabadde takola tabikolangako naye ng'ate abiyize lumu sigamba nti process eri gradio nti kakati olaba nkulisaayo tomanya enkyajja kuntikkula nti omwezi ogujja akatunda n'akamula bigasse lumu nti agende ng'ayongerako ng'omuntu bw'akyuka byonna bibadde okomplainingako nabikola omulundi ogwo n'ayongera namu bonasi kuba omukyala atakukulisaayo oba wava ku by'okugamba nti amazzi ngasanga amategeke nga weeteerayo amazzi go mu kinaabiro naye byonna bikoze perfectly. Ebiseera ebisinga omuntu alimu amagezi ne mu nju eyo osulamu ng'okukunadde abamu otya n'okusulamu n'oddayo. Kati kyekino nti Ssaabalamuzi Owiny Dollo incompetence bulijjo tugiraba mu balamuzi ba wansi grade 1 naye yeeyolese kuva mu Ssaabalamuzi nti bwe weetaaga okukola diversion tuma Ssaabalamuzi yennyini nti akulira amawulire ku kyalo n'obwenkanya gwe tutuuza ate mu bigambo wavuma mukyala gundi lwaki wamwogerako. Ssaabalamuzi gwe twatuuza mu bigambo olw'okusala ebigambo ku maaso moogi nti atambulira mu nnyonyi ey'omusolo ate najja n'abimenyawo. Ekyo kiraga incompetence ey'ekika ekyawaggulu era neewuunya omuntu bw'aba nga Ssaabalamuzi akutte spearheadings namulabako nga yeetonda nti munsonyiwe nasala ebigambo. Oyo Ssaabalamuzi mbasinza kumwesiga ku ground yonna. Baseggona Balukwaga bamwesiga essaawa nti he has truly served justice and they are happy the judiciary is now working. Mbadde nninza okoone ku bantu kuba bonna boomenya bakazanyiriza abaludde lwakuba balina sikeya kulo gye baateekawo nga bwakugambye Ssemufu. Seggona Elias Lukwago bakale bwaraka bonna bemmenya towuliramu muntu. Tinawuliramu muntu kubanga byonna ebibadde bikolebwa katemba azannyibwa babadde bantu be bamu abo. Ng'oggyeko okutiisa kuno kw'ekifaananyi ekyajjawo naawe ali eyo kyolaba nti ayogedde ku gundi alina PhD biki. Abantu bano tebatugasizza kimala. Bakoze ekintu kimu kukuuma mwami Museveni. Ne bakuwa essuubi gwali eyo alima emmere yandyegugunze. Gwe mulimu gwa Lukwago, gwe mulimu gwa Sseggona. Abatono abo boomenye naye lisiti Omungereza aga nti is endless. Bangi nnyo.
kati badde njagala obotabulemu ku bantu naye ndaba aba muyizi n'omulaba nti oyayagala nnyindo mukungu ayagala kalulu ojja nakumulaba akafune naye ng'ate amuleese yoyo abaddewo ye dictatorship ezimbibwa kati ebintu nga bino byangu nnyo okulaba nti Owiny Dollo gw'ogamba nti twamuwa ensonga nnyingi ne tulaba n'omubaka kati akalulu ke tugenda okujjuza ak'omugenzi Ssegirinya nti yali tasaana kuwozesebwa nga mulwadde bw'atyo naye neetabaayo asituka bakanso bonna ab'omu paalamenti Baseggona baani ne babeerawo nga boogerako byogere kukola bya bufuzi kati basitukiddeyo mu kyabasibe bakulyowo emwoyo gwe agamba nti yiha abaana bange Bobi Wine agenda bamali abaana baffe Bobi Wine abamalira mu kkomera mwafunye remedi mufunye obuwonero era bakukakasa nti awo wiiki eno ate nga batuufu bagenda kuteebwa kubanga bano abasajja nga bwe boogera bonna bakolera state nga bwe boogera Medad Lubega Sseggona bonna pano gye twalayo y'abannamateeka abafulumye batuwa interview balubongo y'abaani bonna betwala be interviews collectively bw'ogenda mu ambuleera kubanga ebintu bitambula bwe biti nti bode ejja kujja naye oyo agikulembera kyaba atembeeta kyekiba ekituufu era kyekiba kijja okutambula gw'oyinza okuyingira baasi nga tewategedde wagyeraga naye tekitegeeza nti egenda kukwata lutuyo etwalayo abano abangi kati buli gw'olabyawo ajja kusalirwawo abakulembedde aba spearheadings kuba aba spearheadings ndabamu Council Medad Lubega Sseggona Council Lukwago Araka ne bamuyizi baani nti embeera eyo promotinga bakanso era bakanso abo be banakwata obulungi empiki bonna nga bo balaba bajja kuyingira paalamenti kye bafunamu kyokka gwe tolina kyogenda kufunamu kubanga eyakuteeredde omwana wo gw'obadde ogamba nti omuntu ono tumuholding accountable tumubuuze nti abantu bano b'oyimbula emyaka 4-5 abatalina misango ogenda kuba compensating otya naga nti twazudde nti babadde babawozesa mu bukyamu bw'ompozesa mu bukyamu nze gw'osibye emyaka 4 kizayi just walk away ng'endeeka nti antadde nedda bakanso bano baali badde bababuulira process entuufu nti baakusiba mu bukyamu owoleza mu kooti nkyamu osobola okuwaba gavumenti n'ekuliyirira bweti naye tebakinyegako ti tukutadde n'osanyuka omuntu akutadde leero enkyasobola okukuyoola tekitegeeza nti omuntu eyasimattuka akabenje nti ate Ebola bwajja tafa kuba tubadde tulaba it's now a state norm nti oba government is norm bayinza era tuyinza okuba tukyogera wano nga kyebateekateeka nti babate wano baddemu babakwate babateeke mu civil courts anti kati kyekyo nti okulyowa emyoyo gino kwe kuliwo gw'okuteebwa si kyekisinga obukulu wadde bw'obeera munda muli okuteebwa kwe kukulu naye onteeredde ku ground ziki ontadde nga bano be bagamba nti kkiriza emisango tukute kitegeeza kyekimu n'okugamba ewaka nti ani abbye ebinyeebwa mino nedda yogera tukusonyiwe tigwe yogera kkiriza byakkirizisanga bambi n'abatabbye ebinyeebwa kuba ate nga balesa akazingonya bakoze naga ani yogera tukusonyiwe kati ddala wenjogera onsonyiwe ofunamu ki nze sitera kukola bintu bitakugattako nga nange tebingattako era abaana bato baba kyalenjinga principal yakikozesa nnyo alina bwasaddaaka kati baga walya ssente za gavumenti z'abayivu b'omusolo gwe yogera abantu bakusonyiwe kumba kwadda muguwa wetuge nti mpuuga mumusonyiye nti nedda yabanoonya kakati pulinsipa akikola bulungi nnyo nti owayo Leonard Mayinja abantu baabo bale Mayinja dde nedda ne bwe bakusonyiwa yakimanyi nti wuuyo mwammwe akuseetize kati wekityo amateeka gano
Katemba yennyini Katemba yennyini awedde emirimu nti ate babadde mu kangaroo court ate eyo tribunal abyogera bulijjo waali alaba naye banoonya mpiki kyeremeza Museveni mu buyinza ng'ensinzi kakkamu tie kati olaba aterezezza bino olaba yakwata bannamujju ababba ssente omusajja ono agonze omusajja ono afuuse nga Amiini omusajja ono muwe wa ggwanga ki atayagala nsi ye ekikubawulira Sseggona ebigambo byayogedde tumaze okussa kasemufu ka Bwana Yoweri tubawulira omanyika abadde akakozesa nga kangabaana n'olwekyo kati kangabaana agudde kyabugazi twebaza Katonda ayagala nakuseka tubawuliriza nnyo abasajja abo nindako kikyagala nabawuliriza tubawuliriza emyaka mingi nindako Really trying to find a little puzzle gonne. Omukulu ayagala kusekalanga amanso obulimba. Naye kale politics bwate bwe yakolebwa kasemufu kamwami Museveni tukasuuzizza alaga nti amukakkanya muvuma mujolonga bamumaze. Okay, ajja mu mateeka kati alinayo defense ajja kugamba nti ngambye kasemufu ka mwami Museveni nti semufu wano mu Buganda ye Scarecrow nti Scarecrow ye kooti eri ey'amagye etiisa kati kubanga ajja kugamba nti asiina nawe muvumye wadde nga sirowoozayo ground yonna President Museveni kuwaabira Sseggona lwaki nti Medad Lega Sseggona bazanye roolo nnene nnyo ey'okukuuma eddembe mu Uganda wano Balukwago Basseggona balwanye nnyo okumalawo okwekalakaasa bakuwa essuubi eritalituukirira bo ne balya ssente ensi ne batenda okukola ennyo naye ng'ate bakoze eggwanga disservice gwe okuŋŋamba nti abantu bayinza okwegugunga bwe banaamanya nti ebbeeyi y'ebirime teririnnya ambateerewo nti kati watuuse wano ye awedde gwe ng'ogaggawala bw'obeera ne ssente bakusanga ne ssente mu mmotoka biki n'omwaka ogujja bw'otyo kikyamu be balemezaawo Museveni era mmanyi nti Museveni bino abimanyi bulungi ye yabitegese bino tebizze by accident they are not coincidence n'akamu kubanga omulamuzi y'omu Ssaabalamuzi abadde teyeefiirayo abantu babaleese makomera abasiraamu abo boolaba nga babasazeesaze babakubye tevangayooko mbeera lwaki ejja kati ng'onneetaagako mandeeti lwaki ejja kati ng'onneetaaga okwetaba mu kinyumo kyo mu kizannyiro kyo kuba kino kizannyiro kyampitamu Ssaabalamuzi mu kisanja kino abadde silent nga impunity egenda mu maaso injustices nga tocha abantu bajje bali tortured bali ki nga asirise kakati alaga general court martial Ssaabalamuzi asinze okuyiwa mu kintu kino amazzi ali very professional naye ate bw'azuukuse n'alaba lumu mangu ebintu tugambe nti abirabirwa kuleeta mulaasi Ssemakadde kubanga ebintu byonna bino okukyuka bikyuka bigenderere kakati ngeri gye balese olaba n'omulaasi afuuse akulidde balooya kakati nno olaba pulezidenti omulaasi ono asobola byonna bijja biteeketeeke bino omuntu akuwaamu enjeru bw'ati bano abazannya amatatu oluddo biki ebyo ga nti muweemu addemu essuubi bino ebintu byonna facial expression y'omwami ono ng'ogitunuulidde kale nga si leero lwokka naye ebbanga lyonna basajja bakola ssente zaabwe bakola ssente zaabwe balina amaduuka gaabwe kukuuma Museveni mu buyinza naye gwali eyo simanyi buli omu alina essaawa ye ey'okulaba Shakespeare kyakugamba nti don't be so quick to judge a person nti
leero nyinza okukujajinga nti yiino banga tolaba bintu bino nti Katemba naye nange emabega eri nina bye nali siraba kankulinda otuuke wendi kuba ojja kutuukayo naye simanyi oba olituukayo ng'ensi ekyali nga bweri naye ng'abasajja bano batuwa essuubi abasajja bano babi nnyo abasajja bano beenoonyeza byabwe abasajja bano tebayiiya bazannya sikuriputi y'emu kubanga leero gwakubiri ondaze nti kati ogenda kubayimbula kituufu bagenda kulya Easter nammwe buli alina omusibe we nga mulamu bajja mukuleetera ne be mwatimba be mwogerako bajja kubazza babawooye ne bakibalama be muga nti baabula bw'aba gyali agenda kudda naye kikola mawunyi mangi nti olabye bwe tubawangudde bajja kutya akaliro bakawulira kati tugende ku street kuba akalulu ka Museveni konna tayagala kalulu kasirifu ayagala akalulu akakambwe ennyo n'amasasi gagenda kuvuga n'abafa bagenda kufeera kubanga akalulu ka mukulembeze amaze emyaka 4 mu Afirika bwe katafa mu muntu omuzungu yeewuunya ne ssente ze tazireetawo amanyi omuddugavu nti ali violent omuddugavu akyusa n'amaanyi n'obulwako gw'okuba essasi ku nnyama era kubuuza kino kibaddewo kitya n'obulwayo live bullets obadde mulabba njereere ssente bazikumma kati bino byonna bituteekateeka okuddamu exercise y'emu sayidi eri eriyo gwe bateekayo kugambe twetaaga government reforms z'amanyi nti tezisoboka alemeddeko era namulabye juziko waneeno sabbiiti eno era ng'ayomba agamba bannange nti ate simanyi atonejje no batalina alina byadda abutaabuta mu studio obeera kulumbe mu studio nakozina wanyimbi akokulumbe tonnakandaga tewampadde kalume naye yadde waneeno nti in parliament this afternoon the attorney general informed us that the executive has no plans of introducing bills to amend the electoral laws 10 months to the next elections. Almost 5 months ago, I wrote to the Speaker as per the House Rules of Procedure, seeking leave of Parliament to introduce various bills for political and electoral reforms. Since the Right Honourable Thomas Tayebwa, who chaired today's plenary, was consistent on ensuring that Parliament sticks to its role, I sought guidance on the fate of our proposals for reforms contained in the various bills that I filed before Parliament but haven't been accorded space on order papers per the rules of procedure. He's protesting. Government ilagatemufaako. Ekitambula wonna mu opposition kya protest vote bw'oba wegenderedde gwe mulamako bali naye ng'ogyeko ekyo nti lwaki abantu 5-6 bafuga ensi ne bagikuumira mu kizikiza. Eno Mathias Mpuuga ali ku ssiini ya electoral reforms Kiriki y'emu Bassegona Balukwago bali ku ssiini ya Supreme Court they are jubilating simply because tebakoze kubanga bonna mubuuza nti ow'ekitiibwa Lord Mayor emyaka 20 kubanga ne Lord Mayor oyo dictator bwe mugaa nti Museveni dictator ne Lukwago dictator emyaka 25 oba okyagamba kyensi kati olw'okusabika byayogera nti tebiriiwo bamanyi ekintu kimu waliwo eyaguma omugongo naga nti muweeyonze ye Museveni era yababuulira tyanze temufaayo gwegamba nze tyaka mwami Museveni mwaka ku mwaka bwe tuba tunaafuna enkyukakyuka tusooka kufummula abantu bano beerimbika mu ffe nga batubawongayo ffe nti bali mu kulwanirira nkyukakyuka balwanirira ffe bali wamu naffe bakugamba nti voter is a collateral security to the politician. Bano bakituukiriza bulungi alinda akalulu katuuse najja kati leero bakuleetedde kaaki nga bonaga mu nnyanja bakuleetedde ensolo eyigiddwa yiiyo bagikubyewo wali yiiyo nga binnamba yiiyo tukuyigidde tukuteeredde abasibe bo ate tokyaddamu nakukoleza mu kooti yaki y'amagye naye abaffe
ekizibu ekisinga obukulu obunene mu ggwanga kuwoleza mu kkooti y'amagye nga tulina n'abasibe abali mu makomera nga tebawozesebwa. Olabye bwakubikidde ebintu by'omugaso bakajjayo omusibe amaze emyaka 28 nga tawozesebwa. Yes. Can you imagine omuntu ne baba bamusiba musango ki nga tagendangako trials, tagenda mu kkooti, obulamu oba obwonoonye bwonna abantu bo bajjeko eddembe ly'okwakisesinga omuntu waabwe. Ebyo byonna tetubitunuulidde. Kiri yakibuusiza nkuleetedde kyakulaga nti kiri political. Ebintu bino ndowooza oba mmere gye tulya yeeyawukana. Byangu nnyo nti lwaki golowooza nti omukinjaaji embozi yonna alina kunyumya ya mbuzi na nte. Gwe mulimu gwe. Nti abo bagamba kubiri nti abasize ebijjanjalo byabwe enkuba nno tetonye bigenda kufa, eyo tagiyingira, temukwatako ye musazi wa nte. Musi wa nte nti kakati nze nagirunda obulungi naye omusiraamu yaba gisalako omutwe. Yajja kusala wadde teyalunda. Kati be bano. Tayogera ku bya mmere, tayogera ku bya nguudo mbi, ayina kwogera ku kikwata ku mulimu gwe. Bizinensi y'abano ya mulonzi. Kyakugambye sibulirangayo kale simanyi nnyo naye omuntu atali affiliated ku bya bufuzi n'awozesebwa mu kkooti y'amagye mpozi oba yabbye embuzi babateekayo simanyi nnyo abaliwa nti bali mu tribunal ezo naye nga babba mu kkooti y'amagye nti yakwana mukazi wali nga si munnamagye nti yakwana mukazi wali ekawempe gataliko nfufu gamuzannye kati ali mu kkooti y'amagye. Baki abakaaba ebyo ba political prisoners anti kati ono atembeeta mulimu gwe oyo talina makulu gagenda kutuusaako gwolaba oyo muzzukulu wa Mugema bali ku ssente engabo ya Kampala Mbozi the shield of rule of law and constitutionalism. Ngaboye yaliga eti my own shield ti engabo y'abenju yange Saalongo alidde ekimala. Saalongo alimba toyina kimata tugofumba. Gwe bw'ojjayo abasibe abaasibwa ebyobufuzi ensi eteredde okuga nti Ssemufu wa Museveni awedde. Mbozi kyeyo gy'onnyumiza. Tuwemukire bano abeerimbika muffe tulyoke tusiguukulula omusajja. Bano abasajja be bakuuma Museveni ekyo nkimanyi okumala ebbanga neddene. Naye neebuuza lwaki nsobola okukuba engalo nti obwenkanya finale buzze onteere abasibe bagenda kubata era Museveni yasinga n'okutyagala obatadde tebabangako na misango naye obasindise wabula bw'obata bagonze bagendaka naye oleeta emigigi emipya nti ono twamugonzezza badde okimanyi tekyalina kusibwa mu kkomera ly'abajaasi tuwozesebwa n'abajaasi nti abigonze badde okimanyi nti beyiro gifunirawo kyekiri kye baleeta ti Museveni Besigye bw'ajja mu reform agenda n'ayingira FDC yalina okusetinga amatatu nti ngenda kubagirawo omusolo gw'omutwe naye omusolo gw'omutwe ogwo Museveni ye yali agukooye. Museveni bw'agukoowa n'ayagalako sekuguno omusolo gwakusoloza nga tomanyi na gye guva naga nti gwe genda okyogereko. Kati mu kukijjawo ne kiwa mandate nti nfunyeyo abalowooza nti tufunye omununuzi. Museveni amutya ajjewo n'omusolo gw'omutwe omusajja ono atuyambye. Okivalidatinga. Abasajja ku byalo bakulu baffe babagobanga n'abamu okweyimirirwa nti bannaye mundeke ensoma ng'ayingira ajjeyo wakiri kaseeti akalimu bupenso ekiraga nti asoma nti ndi muyizi nina ne peni ziizino awo ne kiri. Kati Museveni bw'akijjawo olw'Abesigye ogwo omugigi abavubuka n'abatwala n'abakulungula emyaka aga gy'emyaka 4 gya Museveni gye ntemaatema ono ayinako agenda mu 25 dikiteeta awedde emirimu Sseggona ayinako 11 naye nga bonna bali mu deception kubanga empagi ezikola ebyobufuzi bya Uganda deception nkulu nnyo mubaamu ne propaganda ne malisi kubanga oli ajja n'akunuunira byonna kanti nti Amini oyo Amini yali mubi alya n'abantu naye bw'aba alya abantu
nga yanzimbira zinairo mansion Museveni zatunze nga yanteekerateekera ebyamagye ne bibanga kale we mubisanze mubirongoosezza nga yateekateeka poliisi ng'esasulwa bulungi okulya abantu kujja si ye primary reason kujja luvannyuma nnyo kati be bano nti Museveni olw'eddembe eringi lye yawa abantu kubanga ye mukulembeze asinze okuwa ye mufuzi si ye mukulembeze asinze okuwa abantu eddembe nti bw'ateekawo abantu Medad Lubega Sseggona ojja kunjogerako kyoyagala ogende ewuwo Nakasozi weebake Medad ogenda kugenda ku bimeeza onvume naye nga tolina kyokolera abantu wabula sente ozikolera ku nze teovolaba abamu bwe bagenda alwalamu awo n'agenda agenda asiimye kubanga baliira nnyo ku Museveni kati bw'wabawo amatatu n'olugenderamu osinga ono nze omuntu gwe batutte ng'agendeddemu olwenda ansingira ono gwe bajja ebbali ebiseera ebisinga empologoma eyo weba ezannya amatatu gaayo enkoko zino zeezannya nazo gy'erina okulya okusinga okuga nti osanze enkwale ziri eri mu nsiko bambi zino enkoko z'oba otuga bakuga nti lugo lugenyi terumanya mbuzi mponge embuzi bagire eri ku kyalo okwo nti ayo teriibwa eriko ebyawongo engenyi terimanyi egirya ne bagibuyabuzi nti awo olidde emponge eriko olubaale wa kuno kati kirungi nnyo okulya embuzi ezo z'omanyi tya lukwagona obugagga bwe bwonna banenyanze naye atutte ebbanga azibye ebinnya bimeka tya mwami Museveni yannemesa yannondera executive director amaanyi n'agatwala tyawo kale katukongere kino ti mwami Museveni musajja mubi nnyo tolaba omwana we tebaba na mboozi za Simba olaba omwana we bwe yeekyanga omwana we oyo gye yasomera mutabani we kati w'amagye yajjawo ennyota nti ye kati politics yatulema okumanya essaawa zino tolina gw'obanja ebyo mubuuze nti bannaayi reforms ze mwogerako zo lwaki muzoogerako akalulu kabindabinda ddala owekitiibwa Mpuuga ye musiru ennyo obutamanya nti buno obudde bumpi nnyo okoleramu reforms era yakazimanya emyaka ena gyonna okuŋŋaanya emikono ogende mu process empanvu musiru nnyo okubanga tamanyi kati bwe bajja mu byalo eyo mu babuuzi naye nga bano ab'ekibuga bano lwaki wepositioninga mu musango guno gutaliimu kufiirwa lwaki tojja nonunula bakutte ku byalaba abafiiriddwa ebyabwe guno gulimu Kisegona olukwaga kwata mu nsawo n'awaani alina sente gyagaba nti nyambye ku mwana ono atandisewo ka bizinesi era ali mu byabwe nti Michael Kabaziguruka yaguwaaba ne Mike aveemu ng'afunye ekifo ky'obwa MP ebibalo bibeera bityo balegisireta bano boolaba okuva ku Araka bw'aba yagadde ajja kufuna obwemupi naye ng'abufunye lw'akantu kano kaazannye lastire naye nga bwe weebuuza obuzibu bwaffe ki obuzibu bwaffe si kujjawo bantu kuwoleza mu kkooti z'amagye bali very minor batono twagala enfuga ennambulukufu lwaki ompa akakoko kano nina ente yiiringira engera gye wabba ewange tyagenda n'akakoko kaako omubbi omusazi w'ensawo bw'asuula ebinusu ng'adduka tekitegeeza nti tumuveeko basuulidde ku ssente mulonde tuyina kugoba ssente ziri ze yabba kati bino byonna Museveni byazannya n'abizannyisa abantu bakaggwa ensonyi be bamu Sseggona kino kyakola kipya byebyo byabaddengamu bino bye bazze bakola all the time kaakati abasibe bagenda kubata ekyo nange nkisiimye nkyagala nnyo era tujja kubalabako naye bali bameka n'okutangira ebiriddira kubanga akugambye tebaliddamu kuwozesebwayo kino Museveni kyagamba nti si kituufu kooti zibeerewo agenda kukulaga nti apondose bagenda kubata naye kyekyo ekimala ompooyawooyezza ompadde enjiibwa naye najja kukima nte enjiibwa eno girye naye ng'otunuulira ente eri nti banneesiva ku mulamwa gwa nte ente yange ngimanyi yiiri ngirengera n'okugirengera kati tebaleme kukuwooyawooya kubanga bano abasajja
tebalina kyakwogera. Kati Sseggona wajja Busiro akugamba ki? Engabo y'Abannakampala ekugamba ki e Kampala awo? Mpozi nga kampeyini egenda zikubira Mbale. Kati Munnakampala ogenda mugamba ki? Nti emisolo, ifurizi, enguudo, nti bannaye nabibagondeza. Abantu tebakyakola. Abantu bali mu buzibu mu kibuga omwo mwolaba. Emisolo gyafuuka emisolo. Abakulembeze baffe bannamateeka naye bw'ogamba nti ensonga yabawozesebwa mu magye ekintu ekitali na kikadde kubanga tekinnakosa bantu nti kinene nnyo si ye primary reason tukicelebrating naye si ye celebration ye ate tulina okuteekamu logiki ti ompadde bino naye nakimye kiri ntewa njize mu nyumba twaza tebanzibe ebintu byange naye nsanzemu obusapatu bwange naye nzize kulaba mifaliso nobuno obusapatu si bubwo nti bwange naye ekindeese kirala teeka mu nkwawa sigala ku kikuleese eky'omufaliso bano abasajja bibakola bakuumye Museveni emyaka gyonna eyo tactic gye yaleeta ey'okuba nti akuwadde freedom of speech kati yakizuula nti omuntu bw'agenda ku muzindalo bw'ati mpuuga naaga Mwami Museveni musajja mubi nnyo mwejjalabi Mwami Museveni alina ekyana nabiki bw'avaawo mbu akutaddemu omutima nti banne yakyawa Museveni abantu abo aboogera bwe bati ate basinga okwagala Museveni beetaaga n'okgoba abo nze lwaki njo bwe nfuna omukisa ogwogera eri abantu bano 2 3 10 100 njagala nnyo bateekamu ekituufu lwaki oba kyendaba naawe okyanalyzing ekirabe nti Museveni ono omulaba Museveni takyayika ng'oli muntu anoonya ssente Museveni agaba emikisa Museveni agaba ssente nayogerako n'omuntu nga mugamba Museveni sinnakyemalira Museveni agabamu ku buyinza naye awa bali abatono akuggyeko olutindo luno lwali ba Bridges olwaliyunze omubaka yenna bw'ava eno n'amukwatako bw'ati Museveni alina amaanyi agamukyaya abantu bali n'owulira nga musajja akukompromisinze alina amafuta mangi kati bw'omusemberera omuntu amusemberera mu muwenga obudde butono okwenunula kulimu mmwe kyangu nnyo okulaba tekyetaaga na rocket science nti omusajja ono ayogera naye ye yamanyi byonna kulimu mmwe omusajja asula ng'omanyi nti emwana tannadda ku ssomero bano tebabimanyi bano tebabimanyi emyaka 25 olya ssente gy'otamanyi na gyeva naye ng'okugamba nti baŋŋaana okukola bannemesa okukola tosana ssente mu kalulu gwanoonya okuzza omwana nti noonya lwimu noonya ki gwe olumwa nange simpologiki onvumira bwereere ku bano abasajja nze mbogeddeko emyaka mingi kati giri mu 10 naye kati tubalabe kuba kati eriyo abaakuvumanga luli nga takyasobola nkyogera authoritatively sirowooza aye ayinza kunvumira basajja kale gyali naye batono omanyi nze njagala nnyo majority ng'onvumira engabo y'Abannakampala eno n'onvuma nti agambye nti engabo y'Abannakampala terina gyetutwala bagiteekawo kuwa Ssuubi nga bwekaddiwa ndowooza ogiraba ekuwa Ssuubi gwe yaligambye nti tukolewo akakundi kaffe tuwakanye abantu bano nti omuloodi mwali omuloodi agambye n'akuterawo timaba Ssewanyana inalinnya ku mmeeza nga ndi n'omuloodi era yemboozi gy'atambuza be bakolegisireta be tulina bwe nalinnya ku mmeeza ne bamanya nti nja kuba musajja wa Nbavu ne Sseggenya najja naga nange najja negomba Ssewanyana nalinnya ku mmeeza era akabonero kuba kansala bakuleetera bang the tables munamateeka gundi ani Semakadde kukuba mmeza kuba mmeza kati Semakadde ate yempi kinungi nnyo nti olaba bannaye bukyalubanga lwa mmindi omulaasi abeera atya mu bannamateeka kati ne Museveni ejja kukkiriza omulaasi bwe bati erogiki bwe bazannya naye ebyobufuzi bino si muzannyo nga bwe mulowooza ebyobufuzi bitukwatako yentematema y'ensimbi yetubeeza mu bintu gye tuba nga si gye tulina okubeera ebyobufuzi bitukwatako nnyo gwali eyo naddala bannyinaffe balowooza nti ebintu bino si byabwe tebibakwatako nti
bannaye munyumirwa aliona gadio ne munyumirwa ebyobufuzi bikukwatako si kinyumu Eriyo abaganda n'abaana banyumira okugera ku byobufuzi. Oli ku kyeyo lwa byabufuzi ogenda kukosebwa ofe nga n'ensimbi ezikuzza tozikozeeyo. So nga gavumenti endala zizza abantu baazo kale omulambo si kyekikulu naye waakiri obulumi obwo omuzadde aleme kunoonya ssente za mulambo ng'alina n'obulumi eba governance erondoola omukozi waayo nemanya nti Minisita ya Gender, Labour and Social Development yafulumya abakozi 4 lwaki tebalabika tyatubuuze kampuni zino naye bw'oteekubira mulanga bakuziika n'eyo bufuzi bannaye bajjajjaffe tebamanya buyinza mbu nsembezza akasajja kali wali kalima ate nkawaddeko ku kibanja kati bufunye mbu owaaye kabugoba abasajja bali obuyinza kikulu bwe busalawo n'eddoboozi lino lyenjogera nti liveeko bajjajjaffe baata obuyinza mu kyejo kyokka ate n'abasajja bwe tulowooza nti basomye beenoonyeza byabwe baabano abasomedde ku ssente za gavumenti amateeka naki beenoonyeza byabwe yamanya nti kanfune ekyange kyekiri kye nakugamba mu mmenge eyo nti ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga ye yanoonya taapu ya mu kisenge bwe yafuna taapu y'omu kisenge gw'ayagala bowaholo ogira olindako kituufu mwenna munoonya mazzi naye teyakubuulira nti ayagala taapu ya mu kisenge kye etabula kugookya n'aganyogoga gw'olinda nayikondo n'oluzzi luno lwe bayita kyaloweero bwe bityo naye ye yayagala kintu kye kya bwassekinnoomu kati be bano bannakigwanyizi ate ffe tuba tunuulira tulaba nga abakoze ekitono okuwona okudibaga ensi naye bakoze kinene kubanga bakuwa essuubi ogenda kunvuma olinda akalulu 231 nga naffe tukula abasajja abajja nga bavubuka baabano bajja kuba mu myaka 6 231 bano bajja bavubuka nga ye oluwalo lwalumaze alinda kumuzza kalungu nti haji yafudde ninga mulaba butambi nti kawanga semwogerere omusajja yali wa mazima omusajja bamubba akalulu omusajja naga nti mbalekedde Katonda ebyo gye biri mu nsi mbalekedde Katonda yakugamba biki Katonda omumanyi ebintu by'ekisiru ebyo ti musajja nagamba lekedde Katonda wa mazima nnyo teyabba wadde ssente musoba musiru nabaki atabba ssente mbu gavumenti yagireka bali bagitwale ye musajja muntu mulamu Muganda bwabaawo ng'omukisa gwaveni yakufuna maanyi buyinza gukozese abasajja gwe bakozesezza abantu abali myaka gyaffe bakola emirimu gye batasobola na kukola tubasinga okutegeera lwa buyinza n'abaana b'ozaala tebagenda kufuna mirimu bagende gy'oli eyo ku byeyo lwa buyinza buno naye alina obuyinza alina ofiisi waali alina gwasembeza naye n'amulandiza ensi bwetyo bwetambula naye bajjajjaffe bagaba kajje kasenge wano kannimirako ti bwe kafa bakaziike ne ku lusalosalo okawa otya bwe kakyusa ebiwandiiko era bwakyusa ebiwandiiko bungi era butaka wano byeyo ebyejjo tikawanga semwogerera abasajja bakola bubi nnyo ensi ate baba baziika ne babatenda bakola bubi nnyo ensi tebamanya buyinza bayingira ebintu bye batamanyi bamayanja nkanji mabuka kyama mayanja nti ate kakati muzanye ki Nigeria mukuba Muteesa owokubiri baka Muteesa owokubiri nti ate ayawukane ne Ben Kiwanuka obuzibu gye bwava si bwakati si bwa Museveni na Besigye 57 Ben Kiwanuka buka kyama mayanja nga abawabya batabuke ne Kabaka Muteesa owokubiri tuweeye ekintu ewobote n'olwaleero layini y'obote yeeriwo ye Museveni layini ya UPC ddala UPM UPC ddala njaga tutunulire eky'abantu bano ba Kenneth Paul Kakande baninga kiriki ya DP bweri era twayongedde okubalaba nga oluvannyuma lw'omusango guno ne bagenda ku kitebe ky'NUP era bongera okukulaga
kuba bakale baraka baani bonna bagenze kavule ngera ne Bobi Wine Kyagulanyi akulaga nti naawo yesaawa Museveni katwamusuuziza kiri eri kati bongera okulaga amaanyi nti kaakati ya more powerful bano bonna kwatwalabya ne ttiimu y'aba Martha Karua baani nga bazze ku kitebe bino byonna bikulaga kimutebi anti mu politics tolina kintu kyolina kunyuma lwa nsonga nti ebyobufuzi toyinza kusindiikiriza muntu nti lwakino oba kiri omulabe w'okumuzuula obulungi olina kumusembeza. Yes. Naye omuntu anaatwala obuyinza tabujja mu bbanga. Obuyinza babujja ku gavumenti eriko. Kitegeeza bwonna nti ozannya ebyobufuzi nga teweeriranyizaako ku bali mu gavumenti eriko nga buli omu mbega oba tomanyi kyoliko. Kati Kyagulanyi ne bw'aba ng'alabye omulimu guno nti gulimu ebituli okugwerippako kirungi nnyo lwa nsonga nti be bano abaliko omulyo nti otegedde nti omusaayi guno ogutonya guvudde mu nju eri kitegeeza ente yange gye bagitemye bagizza nja kugoba omusaayi paka gye guli naye sijja kukyawa bano banneiba baliwo be balina okunnyambako walabyani ebigere bino okuntwala watuufu kubanga we gukomye endabyewo naye tewali nte kati kyekyo politician yenna alina ssemateeka amufuga n'obuwaayiro alinamu akawaayiro aka bulijjo akamugamba nti teri mulabe wankalakkalira kwensinzira ennyo okugamba omulonzi oba munnanga ali eyo nti obuwaayiro obutufuga ffe buli constant businzira ku reflex action nti businzira ku mbeera etuliko bwe wasuze bwokeera bw'oba wasuze enjala okeera mu nnimiro okunoonya emmere so okulima kati omuntu asula ng'ali comfortable ate ye alowooza kukeera ku YouTube kukebera baakoze batya si ebyo byanjawulo kati Kyagulanyi Honorable Kyagulanyi okuba nga yeegasse ku bantu bano bane bajjayo bazzeeyo olw'ensonga bwe ziti nti ekibiina kino kati kyekiriko kkiriza oba ogaane wadde ng'abakulu abo abasinga obungi tebaagalanga ku kibiina ekyo abakulu boolaba ogedde ku Kenneth Paul Kakande musajja alina profile ennungi bw'oba oyogera wali bayise ba hybrid nti ne bw'aba ye mu bwongo bwe alaba Bakyagulanyi ng'abantu ababulamu lwaki nti yayita mu buli mutendera gw'ebyobufuzi soma bulungi nnyo famire ennungi mw'ovudde oyingidde university ogenze mu nkoba za Mbogo setting ya Uganda ogikulembedde ogenda ku nnyimbe buli wamu osomesa abamanyi ebintu bino baamulaba nga yakulembera bulungi nnyo abo banne musomesa ebyobufuzi ku bwereere okusoma kwennyini va ku bino nti londa gundi n'akubuulira amateeka ssemateeka akukkiriza okukola kino eddembe eryo abaana bayuwaayiddi nga tennafuuka na DP bayise mu buli mutendera webeera toffaali lyeryo eriyise mu ttanuulu entuufu kati bw'atunula ng'alaba Kyagulanyi azze lw'amaanyi g'abantu n'embeera eriwo ebiseera ebisinga abantu bwe batyo batendinga oba batera obutakkiririza mu bakulembeze bwe bati mu mitima gyabwe naye wano bw'aba azze akulaga kirala era bw'osoma facial expression nyangu nnyo ebyo ebimu ku bintu Katonda aba yakuwa ekirabo ng'ekyo ekireadinga facial expression oba osobola n'okureadinga mind oluusi nti omulaba nti tali comfortable musajja ali too good is too good to be true nti awazeewo kukola ki lwa kukkiriza kwe wabula azzeewo lw'amaanyi kumusinga waliwo ekintu kyogendamu nga kikusinzizza maanyi naye nga si ye passion yo kati ye Kenneth Paul Kakande Kenneth Paul be basajja bali badde mu flight abakulembeze abaawaggulu naye abakulembeze abo bonna bwe bayita mu mitendera ate nga waliwo omukulembeze atavaawo yabasoma nnyo n'abayingira
Ntiyobola babo mwogedde ngo wa DP jinjo kubuuza nti eriwa. Nti ya presidenti waayo yagenda ku bufumbo. Omukyala bw'alekangawo abaana n'agenda mu weekend yafunyeyo ekibaluwa omwami amwoleza engoye. Tali reliable era abaana bakula batyo kati DP siyinza kugibala. Tibongamba nti president General waayo ate ali mu alliance ne NRM. Bano abaana be yaleka batangatanga tebayinza kuba safe. Kirizagana n'abali silent bafuna dde omutemwa gwabwe wa Museveni. Ekyo kiriza okigane. Tenisipo Kakanda ali too smart. Era buli muntu amanye ebyobufuzi amwegomba. Tayinza kubanga ali awo nga yabulwa alamuza. Nti Miss Uganda bwe yadda ku kyalo ewaabwe yalemwa ekibuga yabulwa n'amukwana. Ayina baasuza batabalaga. Kati oyo n'abanga azze anoonya amasannyalaze naye ayingire palamenti. Kuba transaction entuufu zinyuma. Kuba yabadde kavule ng'ayogera akulaga nti struggle bagirimu. Kituufu. Ate musajja ali very humble. Transaction entuufu zinyuma oli wali mu Ssengejjero. Togamba nti nindira eno basengejje bandeetera agenda ku Ssengejjero. Omanye bulungi buli kimu bwe kitambudde. Omanye mwenge aguyisiza gugenze gutya. Olina kuba ku Ssengejjero. Kati positioning gyalimu ntuufu. Era waliwo bangi wabalabe bakansa omuyizi. Kansaalaka yennyini. Nga baga nti noono tabiriimu naye musaba yeesimbewo. N'atabiriimu alaga. Nti yeesinuga ntya. Noono naye musaba. Lwakiri nti twagala bakansa abalala. Eno weevu eyazze ey'emisango gino. Abantu basobola gikyamukiramu. Kubanga awo wagenze mu spotlight emyezi gye tulina gino egiwera ng'omwenda 10 gimala omuntu omutunda n'omanya nti musajja yaleeta n'omusango guno gw'akabaziguruka. Kitegeeza gukugasse n'abantu b'otalowoozangako. Kesi y'akabaziguruka bangi abagenda ogikolerako. Nti kaakati kabaziguruka yaleese eddiiru ddala omummooti obubaka okuddayo mu paalamenti oku Nakawa East. Sheya ye gimuwe yali mubaka okumuzzaayo ku sindika asitamye. Nti awo n'oledde yalina mubaka waffe bali mwezo kasitoze ne Walukwago kanso jangu. Kati kyekyo nti weetaaga pivot eriwo ye National Unity Platform. National Unity Platform erina emitendera structure zaayo naye ebadde esitambulira nnyo ku nkola eŋŋanda kyekigiyisa nti kibiina kya Buganda naye ngazi erina n'amawanga amalala nalabye n'abakalamojja nga bazze balinayo structures bulungi nnyo. Omuganda ayaniriza ke kakakuliza akasooka ne bw'amanya nti oli musota akwaniriza n'akusembeza omulwanyi omutuufu akwetegereza oyo oli munju naye nga akuli kumpi. Kati ekyo National Unity Platform nyinza obutagiwaayo oba kujejjeereza naye nga kyekola kyekyo. Abantu olaba bagenze bategeera abantu bano Balukwago Baseggona ba Muwanga Kivumbi baani ba Mpuuga ye baamutegeera. Naye nga tetunatuukawo awo olowooza lwaki ku delegation yene yababadde mu Supreme Court Kimpuuga talina waalabikira ali kazinga kake. Ate nga tukimanyi butereevu nnyo ye kiriiki y'emu bonna okulya baliira wamu beeyawula bweyawuzi nti ono agenda kulya bw'ati ono agenda kulya bw'ati naye akakirike kasuubi DP abo bonna Bannambooze Baseggona Balukwago bonna abo Bampuuga enjawulo yakubeera nti ono azannya wano nalina siriwaza bw'ati. Mpuuga lwaki wano yabadde ku siini yiye? Omukazi nga amanyiddwa nti malaaya yeetunda kiba kizibu nnyo okumusoma ku lisiti y'emperekeza ezo. Ne bwaba mukwano gwo omukwano mugukomye ebbali naye wano era mukkaanya bulungi nti omanyi wano nedda tojja. Kati Mpuuga ekintu yakizannya bubi ne kimwokya ne banne babizannya. Yamwokya engalo
n'agezaako kukisuula kyova olaba akiwoza abeera ku nnyimbe omanyi abeera mu kwewozaako naye nga ne banne Baseggona babizannya byennyini ennaku zino abeera ku nnyimbe empuuga zasinga okubaako Lubaale nza gwe yasamira teyali mutuufu bulungi ne banne babikola Baseggona naye byamwokya n'abalala bangi era kimuluma nnyo kuba yali musajja amanyiddwa ng'omugezi kati aga ne bano abanafu ne bitabookya byayokyanze kati kyekyo nti naye yennyini akkiriza nti akandistansinge sijja kubaawo naye lwa nsonga talina kifo kya bubaka bwa paalamenti kyanoonya bano bonna buli feesi gy'olaba era buli gw'olabyawo teriyo ali awo nga talina elective politics talina position elective politics either agyegwanyiza oba nga gyali era ekyo kyongera okundaga n'omuntu gwe nandigaye nti oba awummule Ajerias kikulaga nti akomawo wakiri okusimbawo omuntu omulala lwansonga nti kano katale omuntu gweyagala agende ku mudaala omuwala anoonya obufumbo gwe bateekamu bawerekera zinaawa amazina tebateekamu yafuna dda kubanga guli mudaala gwakufunirako ki batwala kati Saalongo Lukwago n'abalala kubanga Lubongo yanawulidde is it Kampala Central ne bwe mba sinatunula mu lisiti eyo wadde bonna baabo mbamanyi mbadde saabalabi teri ayimirira awo wakiri ayagala bwa kansala wakati okuva eri mu bufunze bw'ekifaananyi olebereyo leader of opposition obeera mulalu okuŋŋamba nti akaddiye taddi naba mukwano gwange Moses Kibuuka oba Moshi aliwa oyo wagenda kujjayo nkimanya kabonero nakolako naye mukwano gwange ono yagenda okukuba Bwanika ate agenda kumukuba kuba alina amaanyi ono oyo Mubiru James wawali Lubaga North ono yani gundi yenga sigira bulungi sigira naye nfaananidde omubaka wange ow'ebugerere Patrick Nsanja kuba naye looya Patrick Mabirizi Nsanja alabika feesi sigiraba naye nga ye w'ebugerere ono omuyizi ali emabega wa Kanso Lewis Lubongoya agenze mu Nnyendo Mukungu ayagala kyamwa w'ekitiibwa Mpuuga zireese bana abantu bali predictable nezireeta buli ali oli gondi yeye Patrick Nsanja mbaka wange gyembeera ono mbaka wange gyempangaalira Patrick Mabirizi Nsanja ono ani yabadde mu nsonda wanene bonna beebo tewagendawo wakwejalabya bonna buli omu ayingizawo kifo display n'ataasoma mateeka bw'omulabawo aba ennaku zino bamanyi okwepositioninga mu kamera ne baba temulaba ani ng'ejjagiramu bw'ate omugenzi Sseginya yakikozesa obulungi olaba mubiro omulaba agira n'alingiza namuko bw'oba yagala omugjamu n'agiramu bw'ate kati yeeyo fulemu tolina givaamu naye nga Kanso Lewis Lubongoya David Lewis Lubongoya munywanyi waffe ajja Kampala Central awabadde Nsereko kale kati yonna court gundi eya Supreme Court abasinga bagikoleddeko nti n'ebyobufuzi yesawo ey'okubeera nga buli ali ku kifo kati bagenda kwetunda nti omukisa guno kiringa bonaaba n'omulambo ku nnyanja nti nga tegunnaziikibwa gusobola okuyambako ate okukwata ebyennyanja ebingi kati kyekyo naye nze nkizaayo nsoose nnyo kubali abakadde mu kifaananyi sibalaba betusooseeko be bazimbye bino byonna bakulu baffe oba bakadde baffe nga tebannamanya byabufuzi nze bakadde bange ne leero nze mbasomesa ebyobufuzi naye ng'alaba buli kyomugamba kipya abamu awakana abamu ki naye we balabira ebyobufuzi si weewo agayiba mbi Lukwago omusajja oyo abonyeebonye naye omuntu atamanyi buyinza Lukwago aba abonyeebonye eki omusajja bamukutte emisango gy'abaddemu omusajja bamutulugunya
amujje mu ofiisi Mwai Museveni muntu mubi nnyo. Manti kati ekintu kye yajjamu mpozi nga tewakitegeera. Alinnye ku maanyi g'abalonzi Lukogeroni bw'abalonzi n'amunafuya. Omuntu gwe basiba oba gwe bakwata ab'ebyambalo ne yeewuunya ye muzinyi wa karaoke oba. Naye omuntu munnabyabufuzi olina kutambulirwako security. Byonna obugagga bw'ofunye obulibeerawo n'abaana n'abazzukulu bwe bitalitambula bubi obufunye lwa byabufuzi. Abantu lye bakuwa amaanyi ejjinja lye bakuwa ery'omuwendo abantu lye basitula ne bakuwa gw'olikwata bw'omu naye nga mandeeti y'abangi kati bali tebamanyi maanyi ge bakuwa kyekibi. Abantu lwaki baluddewo okutegeera abantu bano Baseggona Bannambooze Bamuwanga Kivumbi Bampuuga? Why has it taken them a lot of time? Yangu nnyo osomye bantu Baganda. Omuganda ali sokka yimbi. Omuganda ayagala nnyo omuntu musaayi gwe. Ekyo kyokka kikumala nti ekisaakye kimulowoozesa nti oli tayinza kukuvaamu. Simanyi oba nkigaziye naye elementi y'Obuganda yokka emala. Ti abantu abaana ba Mmengo bonna beekukuutiriza nga bw'obasomye beekukuutiriza ku Mmengo. Bwe mba nze nnyonyola abantu njagala nnyo abantu bamanye obuwangwa oba structure y'obuwangwa bwaffe. Nti Obuganda buno entandikwa yaabwo yali etya kubanga bwe businze nabo bukoze kinene okubeera ekyempuku y'abanyazi. Nti omuntu bw'ajja naga nva wa Ssaabasajja biki te Ssaabasajja yalagidde tunaalaba kinaaba kitya nga tetuwadde muntu ono. Kumbe Ssaabasajja talagiranga nako oli yeekukuutirizaawo ayambala amakanzu ne mumuwa ekifo naye ng'amaanyi ge mumuwadde mangi nnyo nnyo okusinga ne ge yayagala. Kati abantu nga basomye b'Emmengo Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona akali amaggwa Mmengo azimbiddwa Mmengo. Omuntu bwe yalabanga omuntu ava Mmengo jjukira bwe bafuna ebitiibwa nga nabato ng'amuwa nnyo ekitiibwa. Kati bw'ajja wano ku Fulo jjukira twazimbira ekintu kyaffe ku kubanja ebyaffe. Omuntu eyali nti Pulezidenti Milton Obote yajjawo Obwakabaka Idi Amin nazza enjole kubanga fakiti ekuumira wano Amin kuzza njole. Omuganda ayagala ebintu bitono. Ekyayagaza Omuganda okwagala Amin kimu kyokka njole. Akomezaawo enjole ya Ssekabaka teri kye tukwagala genda. Abaganda baali bagagga. Ebyobufuzi si teyali bizinesi. Azizza enjole mu 7 amaziga agetu kale wakasitaba akomyewo abaakaaba ne bagaddamu naye nga gassanyu. Atuleetedde n'omulangira Mutebi tumulabyeko kati Museveni naye bwajja lyeppeesa yagaa nti Obote gwenjagala ennyo yakola bubi okuteekawo controversy eno kankomyewo Mutebi. Akomyawo Ssaabataka Mutebi akomyawo omulangira Mutebi ng'oledde yabikka dda akabugo ku gundi yabikka dda akabugo ku njole ya kitaawe n'agenda akolebwako emikolo Obuganda ne busanyuka. Museveni ozizzaawo Obwakabaka genda ebisanja era yagenda nga talondebwa n'agenda nagaba naye munsonyiwe wano mbadde neetereeza tituddemu tubale bupya emyaka 9 ne gifa era mu myaka gino 4 gye tubaala tekuli 9 neyetegeka ne bamuwa nga bamwagala ogwaddako nti bannaye munsonyiwe munnyongereyo kimu. Era mu mwaka gwa 2004 baategeka resignation okusiibula kwa Museveni era Gaddafi oyo yali omugenyi omukulu. Omukolo ne gutegekebwa nga gugakubaawo Gaddafi asiibule Museveni. Ebisanja ebiweddeko 26 tadda. Olwo nga tuseetinze ani ayagala nti Nobo Mayombo awo bonna bagenzi. Ani ayagala nti kati ne kibanga kijja olwo kifuuse ekyakirwanira ekya serious bakirabye nti omusajja enfa ajagala. Luli tubadde mu katemba omusajja abadde mu kwetereza yali w'amaanyi kakati ako yavuddemu ebyensiko kakati omusajja atuteekekera peaceful transition etaliyo yagiteekateeka kuva 2004 tibannaye empaani nga buli awanika bw'ati afuuka mulabe
era abaali abagezi tebawanikanga bakaziini naye nga basigalayo eyo munda. Yafa 2011 yali 29 ya 29. Kati ensi bwetyo bwe zeetunuulirwa Dokita Besigye nga ye awangaala naye ng'ensonga emuwangaaza nti yamanya roolo ye nti nzannya wano. Oyagala ki? Njagala leader of opposition. Ti abantu balowooza oyagala ki? Njagala ntebe. Ebaayagala entebe abatuufu tebaliiwo. Okuviira ddala ku basajja Abaganda Balutakome Kayiira Bankwanga tebaalaba njuba. Kati Dr. Kizza Besigye ye n'azannya politics we ne leero gwakaddiyiddemu ate ng'afuna kiralu kubanga tamuyinaamu loosi amufunyeemu kiralu. Teriyo pulezidenti akuuma opposition n'egaggawala kuvunda nga ddala ayagala tekiriiyo mu nsi yonna saagala twerimbe. Kale simanyi oba ensi eyagala kulaba bintu mpola oba tweweeyo tulabe ebintu naye nga ndowooza mu ensonga evuddeyo bulungi. Abakulu tetujja sukka wano eno tuneeyongereza puroguramu zino mu maaso kaawo atakuumira mpeera abatukuumire aye Katonda kuuma maaso mooja. Uganda ey'enkya